abatuuze bakedde eggumba ku ddwaliro lino bakulembeddwa mu kiseewo abo mu Parliament Gasita Kyawa oluvannyuma okukitegeera nti minisita w'ebyobulamu wagenyiwalako wano. Bano baweereddwa akasa okwogerako balopedde minisita nga bayinjiniya bakwasa omulimu guno gw'okuddaabiriza eddwaliro lino bakukoza akasoobo sako n'emirimu okujjukira mu ngeri yagalire nga ly'e. Byakugula n'amaadi mu ddwaliro. Oliko amaadi ki bakanula ya bitanu. Bakanula ya batakunula ebitaano. Bakanula ya nusu bitano. Buli kintu nalaba n'eddwaliro kirina. Amasanalaze kuziraga maze emyezi mukaaga tigaaka. Okusinziira ku mubaka w'ekitundu, ensimbi eziri mu kawumbi akamu n'ekitundu zaafunizibwa dda okwaliko okuzimbira abasawo we basula sako n'ezikabuyonjo z'eddwaliro etezazimbibwa. I've also unearthed that there was virtually nothing that took place in terms of renovation of this facility here you are seeing. Omulimu guno wali gwakugibwako engalo omwezi ogujja. Money was just shared between the district leadership and the contractor. Yogere Now, mulire. Kino kiwaliza minisita okuyimiriza omulimu guno nga n'okunoonyereza bukolebwa. And as a minister, I'm directing the district leadership to immediately stop with the work of construction in the hospital. Abatuuze mu ddwaliro lino balopedde minisita nga basawo mu ddwaliro lino obajjako ensimbi. Kola Katonda abiyiti mulala muzikiriza omuntu wa bulizo kusoma Bayibuli n'ekizibu ky'amasannyalaze mu ddwaliro lino kikyabobbya abatuuze omutwe era tukitegeddeko eddwaliro lino bumeme libanji bukadde 10 ez'amasannyalaze.